Chosen Becky akiguddeko omwana we asembayo bw'empisa yatwala za kitaawe naye nga muli mutya badiya mwasibe mutya mwasuze mutya kansubire muli bulungi yonna yonna gye muli okulabira gwe wenna tanaba subscribinga mukwano nkusaba sooka subscribinge waneeno ku Merank News liking eno video sharinga commenting ateekako notification bell ako akadde wenteekayo videos obeere nga tozisubwa ba returning subscribers baagala nnyo wakensuso kyemukola kyakabi nnyo badiya era mbasaba temujjanga okwo bamikwano munange Chosen Becky yateekayo ka video ke kamazeeyo ebbanga nga wiiki yateekayo munange ng'asaba ku magezi abantu bamuyambe akola atya omwana we yazaala komanda mudogo bw'omwana we asembayo omwana akuba banne akuba bakulu be new'omugambako takkiriza kyokka abakuba akala abasinga amaanyi mu bufunze omwana mulwanyi kwegamba ye yazaala sooja yazaala mulwanyi so munange yakolako ka video n'akateekayo eri ku TikTok naye banange ba social media in-laws omwana tebamuli bulungi mu comment section abamu bavuddeyo ne bagamba bunno omwana yatwala mpisa za taata we naye banange mmwe ani yabagamba bunno Dictator Amiri yali akuba Chosen Becky naye oba lwakuba Chosen Becky yavaayo n'ayimba olwo oluyimba muno yansakata emigo n'engweri kubeera ne mu comment section kyabadde bubba ti gwe watugamba buno baakusakata emigo n'ogweri so munange abantu babadde bagamba buno omwana yatwala mpisa za taata we naye nga tetulina bukakafu oba Dictator Amiri yali akuba Chosen Becky munange ebyo byaba social media in-laws munange be babadde babikomentinga awo mu comment section buno omwana kyabike ezo empisa ezo ez'okukubaakuba banne mbu kyabika yazijja ku taata we naye nga munange ngenda kuba mbaterako waneeno ka video ka Chosen Becky mukawulire nga we kaali bambi ng'alaajana ng'asaba ku buyambi abazadde abali eyo abalina abaana we batyo babakwasaganya batya bamuwe ku magezi omwana amukwasaganya atya abeere ng'alekeraawo okukuba banne so munange ka video kaakano genda kuba nkabalekerako naye nga mbeere bulungi mweraba bane mujeebale kino kinsusseeko Jibu agenda kukozza abaana bange bonna Jibu wa mwaka naye akuba Heather ow'emyaka agenda weza 5 akuba Rim ow'emyaka 7 buli omu amukuba abaana buli kaseera baba bakaaba buli mwana ansaba maama tolina gy'oyinza kutwala Jibu n'avaako ko wano tekipowa ate ne bakikuba kyo tekibiwe mmwe bannange oba ono ani gwe tulina simanyi oba tulina afandaani simanyi Jibu akuba buli kiramu okuviira ddala ku muto paka ku mukulu tasaasira amba buli lw'omusanga n'omugaa Jibu toddamu kuba munonja kukuba nga naye agamba nga naye akusongamu atukuba akuba munne oli n'akaaba natuka nabivaako n'asigala ng'akaaba ate gwe guba guseka olaba oyo ne w'omukuba meto iratenge ninze emisango ku ssomero mukama tusaasire bannange Jibu agenda okuba obwana buli gw'anaasabanga ku kyokulya n'atamuwa naye ekinsese amba simanyi wagenda kula omanyi mbuno amba atula ali mu katebe ke n'abatunuulira mwana mukaka amba is so quiet by the way tayogera tanyega aba asirise kale atulawo n'abatunuulira nga beekuba agenda kulira mbirezi kakusabire mwana wange oleme naawe kuba otherwise Jibu ye mutunda era omuntu yenna ng'oli oyagala Jibu contact me